abantu mu nsi bo bali balowooza nti obulamu bwaffe bulina bba bwe bumu. Insi bw'akwata n'afuna boda ya milioni eri ya 5 ya mmeka? 5 kati. Milioni 5. Nga yeetaaga amafuta ga mutwalo gumu. N'avuga boda eyo n'akola emitwalo 2. Kitegeeza afunye amagoba ga mutwalo ogwo gumu. Wiiki singa abanga tazikozesezza bubi mu wiiki asobola saving emitwalo 3 n'emeka n'ekitundu. Nsigwe twafuna yali asobola okusaving emitwalo 3 n'ekitundu. Ngawo omulala. Actually Bobi Wine mugumu. Nsi mu kugoba Bobi Wine yali ng'omulalu. Ontegeera? Yali ng'omulalu nze bw'abanzi bino emmere eri wansi nsi bwe yagobera Bobi Wine boy siyimirira. Ani gwawandulira amalusu. Oba ontegeera? So kakati nze ekyo kyekisooka nti nsi ogwo gusobola okubeera omukisa kubanga ekisooka ayinza oba talina na demands nnyingi ziri awo. Kati esobola okubeera entandikwa y'obulamu bwe ne butereera. Era nga bw'omulaba kimusajja wati. So olaba abaana bavuga boda nga ya bosi we tekanga musajja mukulu avunaanyizibwa alina ne family. Ne n'abeerawo. Naye ng'agirina. Just kumubuulira nti munange no boda togivuga bubi tokola ki gikozese okwekulaakulanya. So it is a plus. Ekyokubiri ku kyoyogeddeko this is a lesson eri ba public figures mwenna. Of course wali abantu abaagala bangi. Ne waliwo omuntu gw'olaba nga akwagadde ebyewuunyisa. Abo abantu batera okubeerayo. N'omusanga ayinza okuba n'omutafaananikamu. Naye ng'alina byakwagadde. Oyinza okuba si gwe agenda omuyamba naye nga gwaliko omukisa gwo. Kuba nze njala kukkiriziganya n'ekintu kimu nti nsi yali tagoba Bobi Wine kubanga Bobi Wine amugoba Bobi Wine agenda mujjirako omukulembeze afuga. Ye yali agoba Bobi Wine naye nga kyamwagalako nnyondo. Era njagala okubeebaza ne mu kino kyonna kye bakoze tebalina kye bamututteko na mu byabufuzi. If you look tebalina bamuwadde bwibooda n'okuyimirira awo aside ku press conference bamu introducing because bali bavudde naye gundi eyisingiro the other day. So njagala okwebaza ttiimu yonna mwebale kumuwa ddobo. Kubanga nsi oyo omulaba singa twakwagamba tukuwadde enamba ya nsi yiyo mutereko ssente anti ayinza owunga. Ayinza okukola byonna. So kakati yeetaagamu just a simple orientation. I believe he can make a better person. Tewamulidde ng'asaba. Omanyi abantu abamu ffensi etukubye ne tutuuka tayimu nga kati ebituufu tubiraba ne tusula byogerako kubanga tebirina kye bigenda tugasa. Nsi yasabye musiraamu. Kakati kino kyekifaananyi ky'abavubuka nno munnanga abali eyo. Abalabika ng'abalalu, abalabika ng'abatalina naye nga bambi yatuuka ne yeevaako. N'akita Mungu waligerera. Omala muwaayo budde omutegedde muntu n'onyumira kino era n'omubuuza naye wasoma nagaye nasoma neze nanoonya emirimu ne jimbula nze naddira mu kakoola kange ate nkole ki. So njagala okubeebaza I think this is a kickstarter mu bulamu bwe. Asobola otereerera ddala bw'abanga asazeewo. Kubanga Katonda omulimu gwa Katonda yekkola. Ffe ekyaffe kwongerayo Katonda byatukoledde. Kale bwe bamuwadde pikipiki tukuyozaayoza nsi. Ne ttiimu ya Mwami Kyagulanyi nammwe tubayozaayoza. Mwebale kumukolera kye ndowooza nti ng'omusajja naye kwali kusaba kwe. Ebangame kwali kusaba kwe okubeera nga bamuwa pikipiki eyo. Kale ebyo nno byebyo tugenda birikaawo. Rain baamutadde bamuwadde bbeiro. So